Abatuuze 10 bakusigala nga tebalina birimu mu disitulikiti y'e Mukono oluvannyuma lwa kampuni ya Alam Roses esangibwa e Nabiyagi mu Kyaggwe okuggalwawo nga bagidukanya beekwasa embeera y'obudde wamu n'ebbula ly'ensimbi. Bano baadde balima wamu n'okutunda ebimuli ebweru w'eggwanga kati kumpi emyaka 7 kyokka omulimu balabise nga baguvuddeko era nga n'ennimiro zaabwe ezimu zitandise okuzika. Akulira kampuni eno Lawrence Kazibwe agamba nti akatuubagiro k'ebyenfuna kaabakosa nnyo nga kuno kwegattiddwako enkuba etonnya olutata ne gujabagira. Bafiiriddwa emirimu, tewali mirimu, twabasala. Bafiiriddwa ennyingiza yaabwe ey'omu maka. Naffe ng'abantu tukoze loosi eri mu miliyoni nga 6. Kino kiresse abakozi abasoba mu 200 nga tebakyalina mirimu era nga abasinga batandise dda okukaaba olw'okuba tebakyalina we bajja nsimbi. Kati ngenda njiya buyiya wento 10 mu kyalo yembeerawo. Era bayinza obutasoma kuba katuli nali nga buli mwezi oluggwako ssente zange ne bazimpa n'ensasula abaana ennyumba n'engisasula naye kati era obuzibu ndi mu bw'amaanyi nnyo. Okusinziira ku Kazibwe naye kimuluma okulaba nga emirimu gye giggwawo ate nga n'abantu baadaawo omusaala bangi bakaaba. Wabula agezezaako okwekubira enduulu mu gavumenti naye nga tewali kye bamuyambako okutuusa lw'atendewaliddwa ekintu n'akita.